Simuyo, one and only Press Secretary Alhaj Moses Chigongo, National First Vice Chairman wa NRM. Yali foot soldier. Chita. Soko tuyibulire ki ekyakuleetera okukita? Olugendo lwe nali ntambula ndoza lwali lulala ku lwabali. Ffenna tuyinza olinnya taxi katuwoze ku Masaka ya Masaka Road. Naye nga simanyi gwe oba oviiramu Nsandi, nze nviiramu Maya, oli aviiramu Waso. Bwe nalaba nga bbaasi oba taxi gye nali nninye oba entambula yonna gye nali nninye nga tegenda mu direction gye ngendamu ne ngamba kantite. Ki ekituufu ekyali munda eyo? Kozi kati awo tuyisiza nnyo mu ngero. Bannayuganda twabanye tutegeera ebyaddala fe abamu twali kuswago ya ddala naye kasita twalabamu si byaddala fe abamu ate bamanya nti tubabuuse era of course nga balina okukola ki otujja mu kintu NUP kyenjagala bagamba kyagala abantu bagezi kyagala abantu bategeevu kyagala abantu bali informed like some of us. Omuntu yappa kyokka n'ogiwa kapere anti bogus bati bakumakani ne bagiwa kapere kali baba abantu nga bakapere ne baba wa card otegeera n'ogamba nti n'omasse gona card n'ogiwa Mathias Walukaga ekyo kivumo namba oba mmeka otegeera so anti basinziira ku maanyi g'abantu. Maanyi g'abantu ki mugenda gawulira nno mugenda galaba buli alina kati kamba buli si buli alina card nti musanyufu eya NUP bonna bakukuta bonna kwegamba card zibatuddemu kubanga bakimanyi one bagulangule. 2 abamu bawaayo emibiri gyabwe abakyala. 3 ne ssente. Those were the 3 things ebyakolanga kaadi. Bw'oba oli mubiiri nga ffe abamu nga omubiri tekweyimirira olina okuteekayo ssente. Twogera ku oponenti ki kye yakkubisa okulaba nga gwe tebakuwa kaadi neragiwa oli? Opponent wange mbu maama wa maama we yasoma ne jjajja wa Babi era Babi ye yamuleeta. Maama wa maama we yasoma ne jjajja wa Babi. Ne bamusula gye bamusule ne bamuleeta. Otegeera. So I was nominated independent, but when I got this appointment, an appointment when agifuna, my boss told me no. Totawa nakono na sente zo mu kubeera independent and what have you. We are going to do ABCD. Just support buli candidate aliwo mu lubaga wobadde okola ki wesimbyewo. After this, we will have a special meeting with the president. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sorry? We're going to have a special meeting in Robert Kyagulanyi Ssentamu. I'm the president of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Osoletanga mu buugi mu bbaala. Bwegenda ebintu ebigenda mu maaso mu NUP nti bakola ebitajja abimanyiiko. Nnyo naffe bwe twalowoozanga mwattu mutabimanyi abimanyi manyi fe abamu kati nganze akapande nali nasoma bubi kapande aka NUP kasoma majja naye nze nali nasoma majji wali omanyika amagi kasoma majja sente otegeera Bobi Kasagwa oleeta sente obakyaliiwe ekyo kibiina ate tewalaba nga bakabiriza iPod naawe iPod tolaba nga abafukabiza wansi otegeera. So for them when you have money ne bwojja wa Mwami Museveni n'ozijjayo n'oswalayo ne muzirya obakyali waabwe era I cannot even name some MPs abajja eno ne bazijjayo mu NRM ne baddayo ne balya nabo kubanga ki kuliko aba NUP abalina ne kaadi nga sente bazijjawo NRM. Oyagala mbakuwa amanya oyagala nkubulire gye batuula nyinza obutakuwa amanya naye bw'oba oyagala info olaba ekizimbe kya Kingdom Kampala. Yes. Gende mabega waliwo some restaurant. I think that is the Winton Road. Ojja basanga abo naba NUP abazungira buli kaseera bajja twalake wasalamu era kati bangi nnyo n'abamu baleeta bagenze n'okugenda bangi abagenda ne bajja nayo sente si wasale yekka abamu bakabira abanene bonna be mumanyi kozinze kanibeerawo nga bakuba amasimba nange tukole tutya ebintu ddemu naye tugenda kuddamu tukolagane meaning what nti era bali mu NUP naye bulijjo bakola ki bakolagana naki ne baddawo ne bafuulinga abantu mbufe twagala nkyukakyuka bullshit olugamba nkyukakyuka bw'aba nabo tebaleeta mu front line mulaba amadaada bwali mu kusesema omusaayi mukazi wattu agenda nakuva mu nsi muno nga talina yadde mwana naye nga be bantu be bafuutolya baffe abali bawangayo obulamu bwaffe.
Segera nga tubeera ku front line naye abasajja nga batukolamu ssente bo baagala embeera eyo ne bagitambuza buli wamu mulaba babayisa obubi abaana biki tekyegera bo nga akasente kakola ki naye n'akantu akatono nti otubeereddewo oba tuffe twakuyita jangu weesimbewo wano kozi nze bampita nali sina byendiko bebampita bebayita Mary Flavia Namulindwa bebayitani ndoza mwalaba kadi ya Namulindwa we yatagala basoka ne banyimuma ate ne bagimuwako nabeera naye naku bbiri ate ne bagikweka mayuno bayirawe very soon Namulindwa ajja nze mulaba nga yabala kale zimuko kayeroyero temunamulaba Zoko gatuwe bamuyisa ajja mweni alema bakuba kati anti ngafulumiza bebi nga teganaba kujja bati naye nga essaawa yonna tumula mweni alema manyi I think Dr. Kizza Besigye yabadde ku opposition gye nsobola okugamba nti entuufu kuba ye yasobola ogiwangirira emyaka 20 naye bano batulimba tuze mbu tuli mu struggle tuli mu kine struggle yennyini bw'ogitunuulira ye yestruggolinga ye tewalabye kyabadde mu Arua kiki namungi w'omuntu eyabadde mu Arua bajja kulaba muyimbi Bobi Wine bajja kulaba president Kyagulanyi muyo nti temumanyi lulugwala waliwo akatambi akatambula ennaku ezo nga bagamba tetwagala nakukulabako eno ffe twagala mwami Museveni temwakalaba ask the Lugwaras who know the language mutegeera so I would rather be with an angel with the devil I know than the angel I don't know sijja kuwaayo obulamu bwange fiirira obwereere oba abaana bange bafiirwe maama waabwe ku struggle etaliiyo mbabuzeyo ekibuuzo NUP mulooza yaani y'abannayuganda abali ku ludda lw'enkyukakyuka ya Bobi Wine abannayuganda abali ku ludda lw'enkyuka ate ggwe baani kati lwe mulifuna ansa mukomewo mukoleki kubanga zonna nfu kati NUP yaani mwe mwali mulabeko Bobi Wine abaana bebeekalakase be bakola kintu kyonna kye bakoze Bobi we bamukwata bamutwalawa uwe waka abaana balagawa omera kati fuutodi ali eyo tegeera beera n'amagezi era mmwe bafuutodi abaasibwa mbawa amagezi gamu mwetondere mwami Museveni kuba yekka yalina gundi pardon gye muli naye bano bagenda bakolamu ssente mwe mubeereeyo muvunde mufe n'okufa naye nga muli ambu simanyi nze siva ku gundi mu people power everywhere bogus tombuulira NUP enanga NUP enanga wewe wa polisi jana atunyonyola ya Lubongoya NUP ya Lubongoya ate mwe abantu bakamanye NUP ya Lubongoya atya Bobi Wine kifaananyi bakiteekawo awo era 231 contract egenda kuba ewedde kyova olaba saawa zino afuba nnyo okulaba nti basajja be bonna bafuna ebifo Nubia Ndi wali osobola muwa bwa meeya gwe bw'obeera gwe nze Nubia Ndi yadibadde nga yakwata ensawo yange kusegeera naye mbu naye bamuwa obwa meeya simanyaani kino kuba bakimanyi 231 ekibiina kyabwe kigenda kuba kiweddemu amaanyi kiweddemu buli kimu kubanga contract yaabwe egenda kuba nga eweddeko Lubongoya kye yali ayagala bakifunye byonna babifunye kusegeera bwe mbuulira omusajja Katana yalina omulimu omulungi ennyo mu gavumenti ng'omanyi gye yava okujja okuyingira eno kyali ki osobola omuntu asobola okuliisa n'akusomesa n'akolera buli kimu n'ogamba nti ojja muyeekera esigi buli kimu ekyamusomesa Lubongoya kya State House obadde okimanyi nti w'amagye laba nno nja kudda olulala muleke nnyumire muyizi wa Kamiri ono eriko abantu bagambye oli kunjwa abantu bagamba olw'okuba oli mu yero kati njagala buulira bannayuganda nti nze okubeera wankyukakyuka saagala balimbe bannayuganda nti enkyukakyuka Bobi Wine yekka yasobola ogireeta mu Uganda no newe tuba twagala nkyukakyuka it is not only Bobi Wine who can bring enkyukakyuka mu Uganda there are other Ugandans okitegeera so nyinza okuba ndi mwankyukakyuka but in another way so I don't think it is only Bobi Wine who is going to bring enkyukakyuka to Uganda because they have failed baagala abantu baabwe nazaala mwana wa gundi bebawa ebifo okitegeera so nze ku ssaawa zino sobola okubagamba nti no I can openly say yes ndi mu NRM and I'm very happy where I am
kubanga ne mu NUP sayinayo appointment nze neetwalayo era nze yejjayo nga ndabye omulamwa gwe baliko si gwe nkola ki si gwe ntambulirako nze byange byali bidala kati ne ŋŋamba okusinga okukukutanga bo bwe bakukuta ne bagenda ne banoonya mwami Museveni ekiro ne Salim Saleh eggulu oba ekapeeka ekiro ssaawa 9:08 ebifaananyi temubiraba ebyatambula nze kambeyo in broad daylight. I got an appointment as the press secretary mu office ya first national vice chairman. Bw'obeera gwe akamabuuze bw'abeera gwe nga bakuwaddeyo offer mwali giganye tebagamba nti no walimbega mu NUP kyonna kye baagala boogere omuntu tosobola mugaana kwogera. Bebe Kuli yatugamba kaba kamwako akawula ki so whatever they say let them say it because after I don't even regret coming out of NUP kuba nze nali nteekamu NUP tempangako ya Dorata ekyakutwala mu NUP babeera nga Uganda yali ebuliidinga mu kaseera kali amalwero temuli ddagala enguudo si nkole kati zaakoleddwa bwe bleeding bo nga basobola okubeera ku show ya Muganda eteyabaddeko nga banne bali mu field bali mu campaigns wali ogezeyo nga tokimanyi bleeding nenda kati nze ate maybe temwafolowinganga bulungi kati nze ku bimu ebya Mesa card navangayo nenjogera ku bintu ebimu nga bagamba this is bad kozi nze kenyini naffe singa Lubongoya ne mugamba mpisa okukolera okuhedinga tiimu y'abannamawulire bo naye don't you think it is so wrong gwe okwesimbawo kubanga kyenkana ekibiina kitambulira kugwe kati by then nali sinafuna bwino gwe ddina kati kyekibiina kiki ne mugamba olunaku lwe balonda ba presidents ne ba MP lwe babalonda kakati bw'onoddira otya odduke okutaasa liara forms za Bobby nga bazibba eza president wammwe ate naawe olina ezizo naawe olina ezizo zolina kati bannange bwe mubaba abantu bagamba nno tuyombera bufo simanyi tukola ki ani atayagala kifo ku bonna kati ekyo omulala yeropu eyasirika kati for example Ssenyonyi yeropu ye MP yebiki ye spokesperson lwaki baba tebaagala bifo ebyo tebabita ne bagamba kakati ngeri gyendi lopu ate ndi MP w'Ennakawa kino ekifo kankite wabeerewo omulala so you people njagala babuulira buli muntu ali waali ali mu kunoonya kulya kana akaluto olabanga Kyagulanyi agenda fuuka pulezidenti wa Uganda ddako laba nno waraji omunywedde ku ssaawa amaafuukirawo pulezidenti kozi nga mwe temulaba amanyika batogalaba eyo gy'ayita si buli ajja ku gundi zino kyabaze nti mulonze siokera ddala ate njagala kugamba nti kano akalulu mwami Museveni kagenda okuwangulira with the highest kubanga the highest number of votes mbuuza lwaki mwami Museveni ndowooza omulaba ne watambulira he is not asking for votes mwamuwuliddeko ng'asaba akalulu mumbuulire abeerawo n'ababuulira kino bakoze kino tetunnakikola naye tugenda kukikola biki naye bwenzira mugundi ngenda kukola ABCD naye ye manifesto yagiina naye n'owulira omuntu ng'agamba nemmala ntuula bannange mu ntebe njagamba mujja kulaba mawulire ku BBC nga bagamba mwana mulina akakyala akalungi ka first lady byebyo ebizibu bye Uganda buzibu bwaffe mukazi mulungi oba ki yoyo omukazi asinga Janet wadde Janet ku myaka gye gyafaanana babyo okulungi wakibaluma mulungi wa kakyala kalungi andi bagamba beauty lies in the eyes of the beholder so I'm not the beholder so to me she's not to me but to Bobby and the rest she is kati protest vote gwe togiwulira protest vote anti gwe ng'omu kati kamba wabulemu era nze yasooka okulwanisa protest vote eyo kuba we namala ogikolako research awo namanyira nti nabo baateekako ekigambo protest vote nga tebakitegeera baakiraba bulabe ne bagamba let us protest a leader you're not supposed to protest abalonzi be baprotestinga naye gwe leader bw'ovaayo n'ogamba I'm protesting about what gwe bagenda kulonda so it is the electorates ba voters to protest ne bagamba olwagundi tugenda protestinga bwe tuti era tuweeyo vote ennyingi n'omuntu aveeko tugenda na bulungi so ekintu protest vote bagenda kibuukira nga nabo bennyini tebakitegedde tebakikozeeko research a leader tolina kuvaayo okugamba abantu ba protest it is the people abalina ovaayo bagambe
no, you know what, okusinza ku ABCD, let us protest this vote. Kati bwe natandika okwogera ebinene bagamba ate ono mugezi nnyo atususseeko kadi ono tagisaana. Y'ensonga lwaki olaba ne bampuuga tebaliimu kweyagala kuŋŋamba nti miliyoni 5 byokka byali badde bigisaamu mpuuga mu kibiina naye NUP teyagala bantu bagezi eyagala ba yes beekwatira mu nkwawa. Mpuuga yali ate ekibiina tekikkirizibwa bw'alya so watani atalya bo tebali abakulu kati olutalo oluli olumanyi Joel teyali 650 nga temuzoogera ati bo tebalina bukakafu. What about ezampuuga bukafwawa ng'ate naye yali commissioner and that money is supposed to be what zigabwa era ziyisibwa abantu ne bazifuna. Otegeera buli muntu ali mu kulya bwe baba bo nga tebaagala kulya iPod nga yabawandiisa n'ebbaluwa ne bakkiriza ogiwandikira omukulemu His Excellency. What about ate zino ze basonda mu bantu ze basonda mu bantu awo ono MP n'aleeta miliyoni 200 ono 10 oli bica nga buli MP bamugamba gy'okoma okuteekayo ne kaadi bameka abali mu kaaba naye tewawaayo yadde ebibi teekayo ekyakumisa kaadi otekayo mitwalo 5 ag'ekinaku agamunnamawulire ogamanyi gye gava 5 mangi agamunnamawulire agampaayo akantu okategeera ekinnuma time yange gye nateeka mu struggle obusente sibala nnyo then nabwo bwali baddaawo yes because ground we bagamba genda okole ground ekolebwa ssente okutandikira ddala ku posters mu activities okumitinga abantu mukola ABCD that is all money naye nze neebaza Bobi Wine yatugamba tukole ground era netugikola era mu byonna byenkoze ambadde enkola mwe mwava abanda bamu omulamwa ne ŋŋamba why ne bampita ne ŋŋamba why kaŋŋende we am needed atakwagala oba omulaba omuviira mugamba teweevuma kubeera mu no tewevuma kubeera mu nuupu kuba wafunayo omulimu lwakuba kaakati mbadde ennaku zino kasa naava mu tours ne njagala nfune embuzi esingayo obunene oba ngenda gijjawa naye mba mulina gwe mmanyiyo bambe njagala gula embuzi enene nnyo nga bino byonna tubivuddemu njiwe Bobi Wine mugambe webale butampa kaadi olatuusa kulyengedeya bwetondaba bwenfaanana naawesembayo eri ekibiina kya nuupu sina kyenkigamba naye mbagamba bugambi baleme kuwuddisa bannayuganda n'okuttisa innocent souls abaana bato bannayuganda ate njagala kuweereza message naddala bali mu makomera mwe baganda b'abaana bali mu makomera Mama Sauda bannange Sauda Madada njagala kubasaba ssaawa zino ekintu kyokka ekisobola okubajjayo kwe kugamba bino tetugenda biddamu ate Sauda tobeera toba n'empwitu Sauda nti oli musoga teeramu empwitu leka kubanga Olivia Lutaaya ti musoga yeye empwitu gy'ayina because just imagine Olivia bali bakamusonyiwa naye guyazzeeyo gwe olowooza bala mukati asobola ovaawo nti agendera amuyimirire tobaba abogereyo wamwa Museveni the same things mulina memorandum of understanding mwasayininga naye gwe ne bakubira ne baga president akwagala mbu jangu wano gw'omanyi okukyamula ttiimu bwe walingayo mukomera kikye yaweewo alina family kye yagiwa those people users era nze secretary general mu yankubira nga ebiseera byenvuddeyo kati ndi kuleeta bwino yenna nti ekibiina kikyali what have you nalina ku tavani zalisanga 12 dakika nga 47 5 kawungezi toza Friday jangu tutuule twogere ebikirekeraawo bino byoyogera ndi what have you ne mugamba temulinda bino mbyogera ndi mu kamera wabanga agamba nalimba aveyo ayogere nti nimba ne mugamba your users your hypocrites you'll never see me anywhere close to your Kavule words gates kubanga muli ba users ate muli hypocrites mwefuulira bannama ate mwefuula kye mutali mulimba bannayuganda naye muli kutisa abaana b'abantu nga mwewe mugaggawala nabimugamba so nga tumaliriza sabira walukagga akalulu walukagga yani walukagga tomumanyi omwenyini majjazi walukagga yesimbyewo ne Sseggona andi siwuliza akadongo kamu yesimbyewo ne Sseggona omuyimbi yesimbawo walukagga yayimba Namboole alina empapula ezesimbawo yasoma obadde tekimanyi agenda kujjayo Sseggona
yamanya nti bonna banoonya kulya bambi ate bambi sente zaabwe zibasonze ku kitebe nnyingi okitegera kati balina obujjayo obusente bwabwe basajja battu okitegera so kati obusente bwabwe bateesewo babe beetaaga obujjayo so n'olwekyo munange naye nga njagala bagamba nti ffenna amaaso ku lutimbe 231 mukama ng'atuwadde obulamu munoonyanga ne tunyumyako okupa teweenaaba etuuse na biki ebituuse mu akalulu kawedde